Mr. Chigenyi, listen to me. Yes, Chair. One, you're going to give us the documents that I earlier guided on, every document relating to this project, so-called, from application up to the current status by close of business today. Number two, you're going to come back here on Tuesday and clerk, invite the following persons: the ministers of internal affairs, together with the IGP, the minister for Kampala, the executive director of Kampala will be here on Tuesday. The Lord Mayor of Kampala will be here on Tuesday, together with his executive. The Speaker of KCCA will be here. And while coming here, she or he should come with the minutes, if any, approving this project. If any, mark my words. The persons that constitute the PPC, Physical Planning Committee of KCCA. Finally, the Managing Director of Kiham Enterprises. In your letter, clerk, make sure you are exhaustive. You give them the background and the possible questions they are likely to answer. This meeting is adjourned to Tuesday at 10 o'clock. They were denied access. How do you expect compliance if you cannot access? We have engaged the developer by writing to them this letter, and this letter was received yesterday, and thereafter we... Where is your executive director? My executive director is out of the country. Until when? Until Monday. Good. Where is your Lord Mayor? I cannot give account of the Lord Mayor's... Are you working as a team? Yes, we are. And in this parliament, we have forced you to work as a team previously. And we thought what we started as a forceful relationship would metamorphose in... I think members should understand. First of all, if I'm to go through what is happening, even if they are talking of development and reconstruction as per the purported order from the president, it is on record that the president said, even if I give a directive, that directive should be implemented in accordance with the law. I see some kind of hijacking to a person who was not ready, because some of that information is confidential to the office bearer. How? Yes, because the office bearer here is the accounting officer. The accounting officer is not here. No. He was delegated in writing. Minister wa Kampala atubulire engeri gye bakolamu emirimu gye bagabamu ettaka mu Kampala. Mwami Hamis Kigondo naye atubulire amaanyi n'obuyinza gy'abijja okusobola okugenda n'azingako ettaka lye batannamuwa nga talina plan, n'aziba omwala nga bwe batugambye, kandowooze nti tebamuwaayiriza. Kisaagadde kwe kubeera nti abantu bamwogerako ebigambo nga taliiwo. Tulaba bingi nnyo ebimwogerwako mu mawulire, ze saagala kugenda na bigambo biri mu mawulire, ng'ate omuntu waali mu ggwanga mwali asobola okunnyonnyola. Executive Director wa Kampala atubulire obanga ddala ali in charge
ng'asobola ddala akyasobola okwenforcinga amateeka ku bantu bonna abatali kubasosola. Ndowooza omulala beebo kyetwagala bajje batubuulireko ne sipiika wa KCC atubuulire obanga akituufu nti ddala kanso yakiyisa n'ekikkiriza. Owulidde nti omuntu ne bamuwa, twagala bajje batubuulire obanga balina environmental impact assessment okusobola okumanya environment egenda kukosebwa etya. Owulidde kubanga waliwo abazza wano ne batugamba era baazibye omwala bayiwamu ettaka mu mwala kakati ne wa flooding ne omujjuzo ne gujja ogw'amataba ne gajja ne bifaana bwe bityo. Twagala tubitegeere, twagala tutegeere naffe tumanyeeko ku wisdom eriwo mu kwagala okudevelopinga omwalo ogwo okubeera nti tegufaanana nga ogufaanana. By the way, for the record, nze njagala nnyo omwalo ogwo gukyuke. Sina kifaananyi ki omuntu kyayagala gukyusa nakyo. Kye nandibadde nakyo ebintu nga bw'ogenda e Europe, emyalo egyo gisanga nga bazimbyeko obuwoteeri obutonotono, abantu batuula wali ku mabbali ne beeriira enkoko ne banywa kacyayi nga balaba amazzi gayitawo nga gatukula. Emyala gya KCC egyantama engeri gye gifaananamu, ogenda n'ogutuukako nga gwonna gujjudde obucupa, gujjudde ebiveeraveera, ne weewuunya abantu ababeerawo ngeri ki gye bakola nga basitula kasasiro ne kazambi ne bayiwa mu mwala. Tubadde era tumaze okwogera wano tuteekateeka twagala okulambula omwalo ogwo ogw'ebwayise oguli ku Northern Bypass. Lubigi oyita otya gateway y'eggwanga Northern Bypass, abantu abava ku kisaawe mwe bayita okuyingira ekibuga ng'oyina omwala ogujjudde kasasiro bw'atyo nga gufaanana bubi n'okusinga kiteeze. Byonna bajje babitunnyonnyole wano. Mbadde siina maanyi gagenda mu maaso na kuwuliriza biddako nga maze okufuna kasasiro afaanana bw'atyo mu mutwe gwange. Ebbaluwa ya President gye bagambye twagala nayo tugirabeko. Olumu abantu bamudemonizinga, bamutunuza bubi ne bamufaananya bubi. Owulidde kuba ekisooka ekintu ekitono bwe kityo nakyo kyetaaga presidential intervention. Kati musajja twayinza n'okuba bamuwaayiriza ng'ebbaluwa tagiwandiikangako naye nga bamusiiga nziro okwongera okumwonoona. So nakyo twagala tulabe ebbaluwa tugirabeko, tugi-interrogating. So kyefaananye si bulungi.